Kale si birungi eri eyali omukozi wa Radio Simba amanyikiddwa nga Mbereju. Ono ng'amannya g'amatuufu ya Aloysius Kasozi. Amannya bampita Kasozi Aloysius, abangi gwe bamanyi nga Mbereju, omusanyusa nga nzannya n'endiga. Ono agamba y'omu ku baserebu abamanyikiddwa mu Uganda naye y'omu ku bali mu kubonaabona. Ndi artist, nze omu ku baserebu abamanyiddwa mu Uganda naye nze serebu mu nsi ali mu kubonaabona. Ono agamba ennyumba yamugwako natasobola kugizaawo. Bw'otunulira w'onsula kati amaziga gakaaba enkya n'eggulo ne bakangugumuka, enkuba yino etandise, tubona emiwabo ennyumba yangwako nesobola kukola kikuzaawo ndala kino kyekisobola ensuzaamu abaana. Abantu bonna abantu bakatonda mwenna balina omutima omusaasizi, munyambe nsobola okuzaawo ennyumba nsobola okukumiramu ezzadde lyange Katonda liyampa. N'agamba okubeera serebu kibi. Abantu abasinga bamanyi ayina ssente, kumbe musajja wattu asula mu mbeera mbi. Nkugamba nti sirina kasente, bagamba omusajja ng'olabika buli omusajja gutuwulira, ebyo byonna byaggwawo, sikyalina kyendi. Ono agamba n'abaana be emmere tebabawa ku ssomero, yagyetwalira lwa nsonga y'aka school fees. Kati abaana ng'omukyala atwala emmere bwe ziwera 7 twakola timing, abaana bwe batuuka eri babagoba mu layini ne babanyonyola, era babiri abanyumba yagwa. Naye kakati tubawa emmere gye tuba tufisizaawo ne bagiyisa mu sseŋŋenge, abaana ne basobola okulya. N'ebya lipooti ku ssomero abaana babyenenya kubanga bababanja amabanja ge batamanyi. Ebyo bya lipooti twabivaako, twabyenenya kubanga batubanja naye bajja wano tebamanyi gwe babanja bwafaanana, bo bawulira nti Mbereju owedda, Mbereju yayabika. Gamba yafuuka ekisekererwa mu nsi ng'ate yaliko owakabi mu ggwanga. Yafuuka ekisekererwa mu nsi ng'ate ndimu omugaso, ndi musajja asanyusa, omuyiiya azannya n'endiga mu masomero, buli wantu wonna wompise, n'ebyo byonna kati byakoma. Engeri gyensula obubi sikyasobola kuyiiya. Ono asaba bazira kisa bamuyambe bamuzimbire ku nnyumba. Omusajja nganze ate Katonda n'atuwa obulamu oba obutalwala naye obwokulya kati oba obuugi buyinza otukolera ennaku 2. Eka musukaali nga anoga tugenda twongeramu amazzi empola, bano ne babeerawo. Abaana mbewo ngenda empakase nzisanga abo abaana mukokale abatutte, kati enkuba etandise, abalimi basaba enkuba naye buli weetonnya kati twasuze ekiro tuyimiridde era wano wetusula. Abaana nesimanyi kyabbaga. Mwebale kwekumira Olutambula mu Uganda, mweyongere okusubscribinga, okulayikinga n'okusharinga.